Bannayuganda mwenna ne bafanzi ba David Lutalo, how are you? Muje baliko muli bulungi? Amanyi era nze David Lutalo. Waliwo statement ziri mu kutambula ebintu bye batemyetemye mu bintu bye nabadde njogera ku show Mbarara. Olimba lenadde nnyimba ndiyimbidde emyaka 10 ndowooza. Kintu ekyo nakiyimba dda ti muyamba tindabanga kitaffe omu kati amawanga gatuyawulira ki emyaka mingi semirundi mingi nnyo buli gye mbadde nnyimbiranga mu myaka eyo mingi nnyo nga nzijambagamba bannange tetweyawula Uganda tulina kubeera muntu omu tekisookedde awo si kyakubiri awo si kya mirundi gwa 10 awo kubanga nze ku ndowooza yange ku ntegeera yange era bwe nazze nga ndaba bankyomedde nnyo ku social media natandise okulowooza mu ndowooza yange ate nga nawe njagala ogifumiitirizeeko nti oluyimba si lwa myaka 5 oba 7 lwa myaka 10 kudda waggulu naye ku bonna ku bantu ku bye boogerawo ani yeetaaga ennyo abantu nga bali wamu nze ne ndowooza era nga kye kituufu nti opposition eba yeetaaga nnyo abantu nga bali wamu okusinga neŋŋamba ani omutuufu ankuba lwaki mala kujjuza lugogo n'abooga nnyo n'eshe zisigadde zonna ne zibooga nnyo ne walyoka wabaawo kubanga opposition teyinza kwagala bantu kwawukana nze kubeera nti siri politician nkiddamu siri politician tekitegeeza nti ate sitegeera mba ntegeera naye lwaki mala kujjuza concert eno statement ze nayogeranga buli lunaku buli mwaka ne zivaayo leero abayimbi bwe mubanga gye emizannyo gye mutandise okuzannya kati ngenda bakuba endongo mugenda kitegeera sigenda kwogera bingi kubanze mmanyi soosi weeva n'abapikaapika eno kubanga abakifunamu ate be bankuba ate nze bannange nze omulabe wange mumanyi nze omulabe wange si politician kuba ne statement gye nayogedde temukwatako yadde nakati omulabe wange mbamanyi naye bakyali tuyimbe nze mbanize mu studio endo David Lutalo teekayo amatu nkunyumiza akagero k'abavubuka ababiri ewaffe Butambala abaali ba Jobless Kawoya ne Kipanda baakeranga ku makya kuba lwali kuzannya mweso kugeya bayitawo ab'enkobogo ab'ebitiggula ab'endali ab'amaaso amalungi ab'enviiri ez'amunyerere ab'enviiri ez'akaweke abagagga n'abaavu wepo n'okuwakaniranga eby'omupiira naye lunaku lumu Kawoya agamba Kipanda nti naye muganda wange emyaka gitugendako bannaffe bakeera mu nnimiro abalala bagenda ku bibuga kukola abalala bakima amazzi ne bafuna akasente naye ffe tukeera kuzannya mweso tukeera kugeya abantu kuwakanira bya mupiira ebitatukwatako bakitaffe baatulekera ebibanja binene nnyo naye ekyamazima tetubikozesezza nga baana abalabe baalekera ebibanja Kawoya enviiri enzirugavu ze zikolerera enjeru mbadde nkusaba obutejjusa biseera byaffe bya bukadde tutandika okukozesa ebibanja by'abakitaffe tusobola okuyitira mu by'okulima ne twekulaakulanya essaawa eno tuyina amaanyi agasobola okukolerera obukadde bwaffe naye ate tugaanye okugakozesa ekituufu kiri nti abasajja abakadde abaakola edda be basaana okutuula ne bakuba olwali kubanga baba baakolerera dde obukadde bwabwe naye ate ffe emyaka mwe tulina okukolerera obukadde bwaffe tuli mu kuwakanira bya mupiira na kugeya bantu munnange Kawoya ne Kipanda nga bassa kimu nga nkuyege nga bateesa nti tutandika olima Kawoya kyava agamba Kipanda nti gwe ekibanja ky'ogenda kukirimamu ki Kipanda kyeyavaamu ddamu nti nze ngenda kukirimamu nsujju ate gwe nze ngenda kusiga mmwanyi nti yiyi ensujju ekula mangu n'otunda n'ofuna ku ssente tulina okufuna ssente z'amangu ate gwombalire mmwanyi ekulira emyaka 5 Kawoya kyavaamu ddamu nti bwe weetegereza obulungi emyaka gye tumaze wano nga tukuba lwali emyaka gyaffe egy'ekivubuka gyonna kumpi singa nasigamu emmwanyi olowooza singa saatuuka dde okukungula mbadde nteesa ffenna tusige emmwanyi nti apaana nze njagala ssente zaakagwirawo era nga ngenda kusiga nsujju munnange nkeera ku makya baakeera ne babagalira enkumbi ku mugongo ne bagenda mu nnimiro batandika okulima buli omu mu nnimiro ye ow'ensujju yakuza mangu era n'atandika okutunda n'abaamu n'akasente
n'atandika okuduulira munne Kawooya nti Kawooya sagamba ti ensujju efuna mangu kakati laba nze nninamu Kassente naye ate ggwe tolinaamu. Singa naawe walabuka n'okola nga nze n'osiga ensujju olowooza singa naawe tolinaamu Kassente. Kawooya yagala okutendewalirwa naye ate najjukira nti ali ku mission mpanvu ya bugagga bwa nsibo, si bugagga obuggwawo amaanyi amangu, si kukolya mangu fuuwuuke ng'enkya olubuto olutaayo ye n'asigala ng'abikka emmwanyi ze azikoolera azittiza. Era oluvannyuma lw'emyaka 5 Kawooya atandika okunoga emmwanyi, n'atundangayo endebe, n'atundangayo kipiisi, n'atundangayo ensawo, era Kassente ne katandika okujja. Kati mu period eya Kawooya okubanga atandise okufuna ate ensujju za Kipanda zaali zitandise okukanduka. Kipanda yayagala okufuna ssente z'amangu naye n'atamanya nti ensujju ekanduka mangu. Ate ono ow'emmwanyi alwawo okufuna era ne bw'atuuka okufuna afuna mpola mpola naye ng'aba agenda kufunira ebbanga ddene. David Lutalo Bobo oyinamu ku magezi muganda wange kyenkakasa nti ogalina otegedde kyentegeeza. Akassente kano akava mu bivvulu kayinza obutabeera kangi nnyo, kajja mpola mpola naye ate mwana wattu bw'okakuŋŋaanya kasobola okuwera. Ssente y'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni ejja lumu naye ate taba tagenda jjikuweera lubeerera. Era ne bweba nnyingi etyo olw'okuba nti eba ekutomedde butomezi oba tokuŋŋaanyizza nkuŋŋaanya, etuuka n'ekuggwako ng'ate takyasobola kukwongera. Ng'ole yasigala ku sayidi y'abantu nga ye akyakola oba yakuuma abawagizi be nga ye akyasobola okugenda mu bawagizi n'abayimbira. Lutalo njagala nkugerezeko ku ba Catherine kusaasira obugagga bw'alina obusinga tebuvudde mu NRM, wabula ate NRM eri mu kusaanyaawo oba yasaanyaawo oluzi gye yasenanga obugagga bwe, kubanga kusaasira ne bamayinja ne baani bajjanga ku stage ne babakubira enduulu, kati babakuba mayinja. Naye nga ki ekyabireeta? Kwagala by'amangu, okusiga ensujju. Nnyonyi eyasooka wagirinnya mu bawagizi, ettaka eryasooka waligula mu bawagizi, ennyumba eyasooka wagizimba mu bawagizi, emmotoka eyasooka wagigula mu bawagizi, wagivuga mu bawagizi. Gwe ki ekikulowoozesa nti mu budde buno abawagizi tokyabeetaaga? Njagala nkuwa ekyokulabirako kya musajja wange oyo Misa Kisemakula. Misa Kisemakula muyimbi wadda era takyafuna bookings nga ze yafunanga ebiseera biri, kubanga time etuuka foomu neggwako ng'olina ku maintaining ekyo kye wakola. Naye ggwe olowooza Misa kyasobola okumalako omwaka nga tafunye byeyo by'e Bulaaya biwera 5? Asobola okumalako omwaka nga tafunye bookings ziwera 5 e Uganda? Asobola okumalako emyaka 3 nga nategeseeyo kivvulu ate abantu ne batamutimawa? Kitegeeza nti essaawa eno alya mpola mpola naye ate akyasobola okulya. Kyenvudde nkusaba nti music wo David azitowa. Lutalo music wo azitowa. Music wo alyowa emyoyo. Era music wo tumukozesezza okukwana n'abakazi be tulina, tumukozesezza okwekokkola abantu. Leka kwoza n'oyanika mu ttaka. Nze music industry ne ya Uganda nagikoti abantu abagirimu oba abayimbi abagirimu nabakategorizing nga nsinziira ku Bible. Bible yalimu King David, King Joseph, King Moses. Kati ba King zibano, King David yegwe mu music industry Bible yabbulukukira mu gwe Uganda. King Moses sono w'ekiwaatula abadde agenda kwewaana ntegeeza omugenzi radio. King Joseph yo Jose Chameleone. Kati ate nenjiteekamu omutume Paulo nga ye Kafeero n'omulanzi Hamani nga ye basudde. Naye tukkirize nti ba King babadde tebaperforminze bulungi. Ng'oggyeko oli omugenzi simanyi oba ye yali badde ati olwaleero, naye ba King muti disappoint nze. Kyokka ate ye King David, King Joseph ngenda munenya ndekamu
kubanga yalaga ekituufu kyali nti ekyo kyendi sikyayagala kumanya. Naye gwe oyagala oyagala olira eri ekiro emisana ojjene ewaffe. David, you were king, die like a king. Mwamanyiwe mutulabako obwoya mutuyita ngoma. Kati bwe wabadde awo ne weetunuzaamu kamera n'ogamba Yaleddi nkwata katambi magambe luno oluyimba nduyimbidde emyaka 10 mikwano bwe mutulabako obwoya temwetuyita ngoma. Bwe muba mutuyita ngoma mututwale mu kwalula abalongo batukubirenga ddala kigwerenga ddala kubanga mutuyise ngoma olw'okuba mutulabyeko obwoya. David, twawula oluyimba ku speech. Luyimba lwawa oluliko omutaputa David Lutalo. Gotugamba abadde oyimba luyimba lwoyimbidde emyaka 10 lwesiwulirangako of which tho nkugoberedde ebbanga ate nakolako naawe. Ekyo naawe okimanyi. Nakolako naawe. Naye David, luyimba lwawo luliko omutaputa kuba wasobodde n'okufuna omutaputa ajja mu lulimi lwo olw'Ebuganda ateeke mu lulimi lw'omugabe wa Nkole. Luyimba lwawo lwabaddeko omutaputa. David, beera musajja ekimala. Omuntu omuvumu yo yakimanya nti gunsinze ali wa bitono. Abantu bano be babo. Olaba basonyiwa. Omuntu atazitowa nnyo oba atalina kyabagamba nnyo. Naye gwe abawadde ennyimba kwe bawasiza bakazi baabwe. Gwe abawadde ennyimba kwe beekukolera abantu oba kwe beekengerera abantu. Weetondera abantu. Ffe mu Buganda omwana omuto tumukwasa ku sigiri. Akimanyi nti essigiri eyokya. David Lutalo twakwasizza ku sigiri. Okimanyi nti essigiri eyokya kubanga singa tetwakwasizza ku sigiri kwokya bugalo ate gye bujja oba ebadde esanga egenda kuyira mazzi ga bijanjaalo ekwokye face. Twakwasizzaamu ku ki? Ku sigiri. Ebintu byakyukamu. David Lutalo luli munnaye ng'abayimbi be boogera be batufuga ne bannabyabufuzi nga be bafuga. Kati omuntu wa bulijjo yazudde amaanyi ge nti ye boss ye afande. Era abantu ba bulijjo akalala kenjagala okubabuusaamu senga munaakayiga mulekera okuyita obusirikale bwa Museveni afande. Ekigambo afande kitegeeza boss mukama wange. Ezo emmwane bwe zibakuba emiggo ne zibafiirako lwa nsonga muziyita afande. Kyokka uniform zambala ziri ku ssente zammwe. Amafuta kwe zijjidde obbakuba emiggo misolo gyammwe. Emmere gyerya misolo gyammwe. Omusala gwe zifuna misolo gyammwe nga ze zirina okubeera zisavanti zammwe so si mmwe kubeera basavanti baazo. Kati embwa ezo temuddamu kuziyita afande. Bwe muziyita afande kitegeeza ow'ekitiibwa mukama wange zijja bakuba emiggo ze zirina ng'okubayita baafande. Ne bano abayimbi ne bannabyabufuzi balina okukimanya kuva n'olwaleero nti abantu be baafande. Lutalo ojiwulira fire.